okutiisatiisibwa, okugirwa okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga, okukakibwa akaboozi, okuliisibwa akakanja mu maka ko n'ebirala kwe kumu ku kusoomooza abakyala mu kibiina ki National Unity Platform kwe banokoddeyo ng'okukyakumidde bannaabwe emabega. I faced a challenge, like a violence challenge in commercial when I was advertising my product in Masindi, because I was using a radio station to advertise my product. But when I declared that I was in NUP, they stopped advertising my product. Omukulu omu oba omukungu omu yayagala okumbayoletinga sexually because nali nina kye mwetaagako nga mwebuuzaako. The militarization, the monetization, the sexization. And today specifically we are trying to see how do we open the space, especially within the political parties. Abaana baffe abawala bangi bakoseddwa abafamire naye nga batya okuvaayo okwogera. N'abaami eyo nga tunoonya obuli oli n'akusaba okuzinako naawe n'akusaba kuwateeko mu kiwato ebintu ebyo bitumalamu amaanyi nga tetusobola okuba abakulembeze abalungi. Mu lukuŋŋaana lwabwe lwe bakubye ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule, abakulembeze b'abakyala ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina kino bwe basinzidde ne bafalaasira bannaabwe obuteetiiririra. Violence against women in whatever spaces thrives on silence. We will speak about it, we will document it, and we will also invoke the legislative and legal frameworks. We will not keep silent. Ebifo ebiri bye tuyita direct elected seats nabo babitwale nti si by'abaami buli muntu akisobola, osobola kubeera meeya w'ekitundu, osobola okubeera omubaka ali direct ku constituency. Baagala bakyala bannaabwe babeegatteko mu kulonkoma ko n'okulwanyisa ebikolwa nga bino ebituusibwa ku bannaabwe kyokka ne batya okubyogera. That we are going to document these stories and we are going to prevent, we will work together, we will practice all the values, especially that of inclusion, intergenerationally. Nti ng'obuvumu bwe buli bwaffe ne tugenda muleba ne tuleeta omwana era bwaffe okulaba nti tukyusa eggwanga lino okwenyigiramu, okulaba nti temuba batiitiizi, luno olutalo nga tulwenyigiddemu tusobola okuluwangula. Kate ne poliisi timukwata abakyala ne mbawanika engoye ne zidda waggulu ti ebitundu byaffe ebyekyama biri so private, tetuli baziba misango okubeera ku side opposition naye mujja ne mutukwata ng'abassa omuntu. Kati bano batubuulidde nga bwe bagenda okutambula nga bakunga bannaabwe okumanya eddembe lyabwe n'obutatya kwetaba mu byabufuzi bya ggwanga newankubadde nga bijjudde okusoomooza. Naye ngenda kutwala omulanga guno okubeera nga ngenda nsomesa abawala, abaana abawala okufuna obuvumu okusobola okubeera nga bavaayo ku mbeera ebakosebwako ab'eŋŋanda n'aba neighbors. Ekisooka kwekkiririzaamu kuba tulina okumanya biki ebireetera abakyala okwenyooma naddala ffe abali mu byobufuzi tugenda basomesa nnyo okwekkiririzaamu. Ku babaka ba palamenti 557 abali mu palamenti y'eggwanga, abakyala abaliko bali 189 nga bangi ku bano babaka bakiikirira disitulikiti zaabwe, kale nga tebaavuganya na basajja. Kino kyongera okwoleka emiziziko egy'ekiise mu kkubo ly'abakyala ery'okwetaba mu by'obukulembeze bw'eggwanga ko n'okusitula eddoboozi lyabwe. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.